bagamba nti saidi ya Kayiira teyali organized. Lwaki enjogere yo weeri? Kakati mu nkola entuufu ti nze nnyinza obutakikiriza lwa nsonga ti ensobi yalimu ntono nnyo nze gye nalaba ate era nga nagirabira ddala kubanga nti ekyobutendeke kituufu baali batendeke bulungi naye ensobi yendaba yalimu ennene bakama baffe abo abakulu waggulu bafunamu ku mululu ogw'amangu kubanga nti wano nga tuli mu kulwanyisa Obote mpozi oba kyengenze ndaba mu kaseera kano kati nga mukula mukenenula ebyange waliwo abamu ayingira olutalo ndowooza nga tazze kununula ggwanga nga yazze kulwanyisa buntu obwo kubanga bekiba nti twali tulwanyisa Obote ng'agenze ebikolwa bye bali tebikoze eki tebigenze kali wano olutwaba amala okuwamba Obote nga naye alabye nti abakyoli kuba bali nabo babeefuulidde nga balaba ati nabo babeefuulidde kali nkwaga naluga kali olutwaba yayita nti abeekera mwenna mujoyininge mujje tuwekale tukole eggwanga eryawamu tulekererawo okuyiwa omusaayi kali nkwaga n'abulifinga n'agamba mugende mufune emmundu bwe mumala mukomewo mu nsiko tufaafagane n'abasajja kati era ffe twasimba wano Mawokota wano ekigali ky'abantu nga 100 ng'afaane Kaliisoliiso yatukulembera tulina emmundu zaffe afaane Kaliisoliiso alina emmundu n'afaande Simba alina kabizigaali ffe n'emmundu twateeka ki bannaffe abasigaddeyo kati tutuuka mu lubiri twasulaawo katubeera mu kiwanja buli mukulu yenna balutwa bonna bwe tulina mu kutalaba bajja okulaba ku baki kubayeekera naye nga mama akava ku foreign onazze foreign kagamba tufuuka ekyokulambula katusulaawo kali afaane bano baofisa bano bagamba basulaga nedda sebo tubira amagye gaffe kali ffe ne batubuliika finga teri kwogera Luganda lunaku Luswayiri mwina kwogera Luganda kali nga ffe twogera Luswayiri tetumanyi luki Luswayiri era n'abakulu bano abazze okulambula kuliko omutafuta tubula boogera Luswayiri ffe tetulumanyi naye nga ate tulumanyi buki bulungi kati tumala okufuna tubeera mu lubiri musajja mukulu yali kaputeni ebiseera ebyo bamuwali ya Lieutenant Colonel bamuwali ono mukulu nkwanga wakuya Fedem bamuwali Lieutenant Colonel bamuwali Luna Hotel kyekitebe kya Fedem ebyo yali badenga nga state house ya Fedem hotel kati bamuwali Kadatisani asula Konge ibali bamu yali aliruka bo bali maje gami bashibuka bakima kali ffe tuli mu lubi tutudda wetubeera empewo wetufuira okubacha bwe buchebe kaba pali zifuka pali abakulu kujokola ki okubeerolera ffe tuli tuswamye emmundu tuddeyo kikukola ogwaffe teyatugamba kwa twataiza tubuliifingirawo nti misoni ye kali bali babuuza mubadde bayeekera ate emmundu ziri tialefa abe tatubadde emmundu eki naye kuba basirika ekikulu era gurupu nga bweze zine emmundu zeeyira bbiri tinaye ati bwe namwelero nti bakyaliyo naye abasigaddeyo nti abamu balwadde bakazolite temwatukubanga twalina amalalo gye tubajajabira bakazolite be bakoze eki n'ababalabyeko batonotono nti era n'abasigadde mutu yakyekirenye emmundu bbiri emu naye nga bonna buli asigadde akola ki tugenze kusaka kakati eno so brief mwali mujirina twagirina mugenze kusaka tugenze kusaka ye brief gye batuwadde tulufune emmundu tukomewo mu litaaki zaffe mugenze nga abeewaddeyo naye nga mugenze kusaka tujoyininze kubanga lutwayiyayita kati se kwewayo tebatuwanise mujoyininze naye nga abakulu baba briefinze nti kiri kufuna mmundu kudda ate kudda ffe gye twali mu kibuga wano kuba ffe twali omukutaawo olwani abakulembedde olwo kali yali Kaliisoliiso afale Kaliisoliiso ng'afaane Simba yitulaisiwe kale ffe twali mu kibuga bwe tuti ffe twali tulaba nti okuwamba kwaffe kugenda kutubeerera ku ki kwangu naye ezo ze bakama baffe esaabe ya bulungi ti oba owambye Kampala eggwanga oba olikoze oba oliwambye kubanga oituufu yadde baali bakulu naye nze kuti naba engulu eno ku basajja abo sisuubira nti oba owambye Kampala wano
obo wa nti obo bazokola ki kati awo bakaba bafirabo bali mwobululu byawe. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Kayiira ng'asigalye mu FM ye ono nkwanga nga bagikoze FEDEM naye nga bw'ogenda okulaba ng'ekintu kiri kiki baali tebaawukanye olwo kubanga enkolagana yali y'amaanyi kubanga nti bwe tugenda okulaba nti tewaaliwo nti eno FEDEM oba FM wabula mu kigambo wano naye nga mu kulaba nti ono yali vayisi w'ono twayisi naye nga bw'omenyera obukulu bwe buwooma ozali n'agaani nedda nange kati kankole ki nze nno bulijjo manyi nti yagenda okukola FEDEM nga bamaze kwawukana. Wano pulaani bagizimbira Busujju bonna kubanga buli muyagala ng'oggyeko NRA naye FM ewaffe we beezimbira era buli mukulu namulaba era nze mu FEDEM abakulu bonna mpozi nga bapya naye bonna nali mbakola ki ti kyansi gye nafuna tenge gye bali bayitanga waffe bakaye nga tubeera nnyo nabo kuba baalwayo nnyo Bakayire Busujju era ng'omwami Kayire abeera loodi nnyo alina kawunda suuti gyakola ki abakulu abo waffe Busujju baalinga banyirira kale ti tebakyusakyusanga masuuti naye nti engeri gye balingayo omwala nti nga babooleza ate nga bwe bajja eno mu kisiviyani eno tebaatulaganga buziina bwabwe nga batulaga nti bali buki bali bulungi era nga n'obuyekala ne bw'omulaba ng'omwegomba naye nze saayingira kugamba nti mbeegombi embeera yanyigiriza mbeera yakuyingiza era seegombako nti mbeera omuyeekera wabula mbeera nga ndaba kubanga kufa kulinga kufa eŋŋamba kangeri nange ate oba ate nga tubabamuera ne bakadogo kuba mwalimu n'obwana obuto butatwenkana kati training tugiddamu nga betulindyako mukama waffe tupaasinza olwo n'amaye tugatee nti agenda obba paasinza buto nkwanga se agenda okujja kaliisoliiso yakola ki yajja kali balaffe twesunga okola ki okupaasinga okuva mu bakulu tudaawo ofuuke private kaliisoliiso naye mwali mumuwuliranga ebiro nga n'omumanya mumanyi kubanga nti bonna buli mukulu owa FEDEM bonna nali mbamanyi ti naye nga mbamanyira wano ekiri nti baayitanga waffe waka nga se kuyitawo nga tutuula nabo nga betutudde buki ne munyumya kino ne munyumya ekiri kali nga ffe basiviliani nga se ebyo binomba omusirikale ono obogede bwafaada okuba ki nga mutulaga betutudde buki bwetutyo ate nga bwe bajjanga jjukira batuula awo ne munyumya nga muzeeyi wa akyaliwo ono nkyali civilian ne baddako mu lusuku eri kali ne balekawo ababazaabaza ne mufumba ebyokulya ne mubawa ne bakola ki nga oluusi beesibya naye kazi kye twamenya oluvannyuma tibabanga bazze kukola mbuusi zaabwe kubanga nti bwe bajjanga be bati ng'abakulu kale bafana bagombanga ewaffe ndowooza yabanga nga ayikamandi eda akamandingawe kubanga buli kkubo lyonna nga baliteekako mbuusi kale nga bano abakulu ababeera wano ndowooza babeerawo kuwulira ki ekigenda mu maaso kuba twabala ne bajja nga 100 balinako emmundu nga 40 okulaba batambula bakola ki kati nga bano badda awaka naye nga batula awaka wano beegabaga ba defense tebatuula wamu beesiko tebagenda beesuulasuula ki kati nga ffe ate wano tubatuukako bulungi ebyokulya tuwanudde fenere oleese bikajjo kale nga tubamanyi nga mikwano gyaffe kale baga nti kaliisoliisa ate yagenda otupaasinza ate nga si bapya gyenkola ki gyoli era nze otweningawo nye tujja kutuukawo nze nasuula mu siteepu nali njivaako neya saagenti naye nasumagiramu katodo kakati training tuddamu kukola amazowezo betutyo kati mu myezi 2 afande kaliisoliisa ajja yajja ne section ng'emu beesikooti be
olwo training mugikoledde emyezi 7 olwegenze ku 7 naye nga mu bumpimpi ebiri gino kwali kwejjukanya buki ate kyatumenyanga wali kaakati omukulu ono biiro ono tetwamenya oba ne muffera mwalimu bambega abala kyatulema okutegeera kati baddamu bayiwa amagye amayitirivu kati ono kaliisoliiso kazinooza nabo bagenda okulanga ekiganyi kigayo bagamba ekijja kikole ki kijje kati bwatuuka bwati ekiro abega batandika okuyingira bayingira bikosi bikola olwo yatuuka ssaawa nga 4 baba paasinga nkya abayegerera ne beeyiwa bayongera okweyiwa ate abajja bammundu abajja baaki mu bumpimpi baweezawo nga 8 ku 7 kazindooza bo baapulaninga minsoni zaabwe bayekera bebeeyiwa abagavumenti bebeeyiwa abagavumenti beeyiye ku ttale naffe abayeekerero mu ditaaki bayingira ekiro naye nga ettale wonna bagize buki bagize abasirikale bano tebaalumbanga kiro nga babalumba misana ekiro tebakola ki era nga ebisirikale tebitambula kiro baba ba misana mpozi ebigenza okubba ate kati yali denja zone ng'ogyeko ente ze baatwalanga naye kati nga badabbayo kiki kaakati ffe netuma ekigenda mu maaso kati nga ne banna abali mu difeero baga nti kati oba bajja bakole ki amaanyi gakoze eki netuma ekigenda mu maaso kati enkeera saawa awo nga 4 awo paleedi eruma se yaffe olweffe ondi kutwene tukyakola paleedi ekola ki eyaabwe nga bo abakulu kati bano abaali bafulume abasigaye bo bakulu kati bye bateesa twabikola ki kati naffe batulondamu ffe balondamu kufa amakulutu kati nze ne bakuba n'abakadde bano balondamu abamu nga 30 abatalina mmundu babeeka bonna tebalinanga mmundu kati ffe mu makulutu bajjamu nga 27 awo kati batugamba muleete obusefuliya oba bubaati baati obukadde ofuneyo n'akati nga bona boolaba abakuba akanyolo naye nga kajja kukuba nnyo tetuma ekigenda muki mu maaso kati nze nalina emundu yange egyo naba gye yalinga ekiti afaaneka isoliso yamusanyusagamba walina ekiti emundu eringa ekiti emundu etafulumya saso giyita mundu kakati ekyo nange nali kwe baayitaawo naye nga tetuma ekigenda mu maaso kati batugamba tulina gye tulaga tebatubulira tugenda ku operation naye bo bano basiniya bano kuba ffe bagenda otuyita bo basoose ku paleedi yaabwe era nga bakyaliko bye bali kula twabikola ki temwabitegeera ate jjukira paleedi eringanga muli eri tosobola kulya bikola ki bigenda mu maaso kakati batugamba tulina gye tulaga teffe tetumanyi kakati nga tubungeera musawo wange emu nga tukifuluma abayeekera bano balina tekiniki wabwe mungi abantu be twagenda okukuba twakuba kanoni naye ng'ate bano tulina be tuyiseeko wano mu katundu naye nga ngeri ekiri nti nabyo byali bitya tulina bwe twabitako ku lusozi nga biringanga wali waggulu wali ffe twasaliranga nabo tebaatukuba ate nga nabo tubalaba twasalira kaakati tutamba ffe tume gye tukola ki so mu mbeera eyo muba mulinze bulinzi singa bakuba essasi nga naffe tukola ki kati ffe buliifi wena kuva wa mukulu ffe batuvuga buki babatwala butwazi tumanyi kigenda mu maaso omukulu bw'alaba n'atanyega bw'alaba n'agamba nti mukube ate ffe ati eryaffe lyamumwa ffe yaffe tukubisa buwaffe abatalina mmundu mpozi buseppiti nabibukoona kati baatutobekatobeka nga baddira ayina emmundu awemundu n'abeera wano atalina n'amuddirowekiti naddirira kali ate oluusi bali nti bali batusinga nnamba ennene kati oluusi olwazi bagera nti oli wa mmundu ono senior naye talina mundu awe oluusi lweddakawe bagenda batutobekatobeka tebatemanga ndi abatalina mundu mira kubiramu bagenda batutobekatobeka weba kati ffe tutambula tume kyetikola ki kiro ekitegeeza layini zino zetulaba ez'amagye eziba zitambula mu layini baba strategic sigamba nti batambula nagalaale nti musimba busimbi era omusere bw'aba atambula bwekiba nti ekoyi yegenda okusobola okufulwa balabala kati nti palatuni wanu nga yekulembedde kati era mubeera by section beera by palatuni by section eno palatuni wanu section wanu yesoose section 2 section 3 palatuni tunenge wetu yekola ki kagati bwale butambula ku line naye muba mu ward entegeka obuki obulungi kakati ffe tutambula kyetube kigenda muki mu maaso kiro
kati tuba tubuzayo mayiro nga 2 batuga mupiga amagooti atupiga amagooti kusitama akwegamba okugulu okuba okusimba wansi mu lyono lisimba wali waki wansi kati obumpi pise kuba okusitama ndio okugulu omukubera waki wansi no simba mu nokola ki kati abakulu batandika batugamba era afandika liso yadumira nabona abakulu bonna baaliko walinga tulumba mbonditaji wasewe batono nnyo kwe ku mundu esamusambo nabakasirye gwanga bonna abo bonna bafane mbabazi bonna muruze baziro mu magazine ezezi kakati batugamba abamu balina magazine sabo wabatagina balina magazine emu kati batugamba tugenda kukuba adoyi naye bwe tutandika oku bwe tunatira okutuuka nti tugenda kuba buyaga mugenda okola ki okutambula kikali bwe tuba tutandisa okukuba bwe tugamba nti charge omulundi ogusooka temukola ki temusituka bwe tugamba ogwokubiri nti charge era temusituka nekaza tugamba ogwokusatu nti charge nga ffenna nga tusituka naye bwe tuba tusituka teri ayisa munne kugenda mu maaso ffenna tutambulira ku layini ki emu era bwe muba mutambula tolina genda bwotyo olina ogenda zigizi ki kubati ate era kibi nti ku training bina bali batutraininga buki temubumpimpi twali batendeke naye nga tubulako okufulumya ki ate nga twagagumira kuba tubagana n'okuyingira nga tubeera mu masasi kati nga teri kipya kiriwaawo kakati bamala okutubulira baga naye mulina okubanga mukuba enduulu nga yaki amaanyi n'abomulebe nga mukola ki mukuba byali byebimu n'enaremu bana bo bwempulira bagamba bwe kiri kakati kati tulumba kati batunafuuze ndooza nga mayiro ng'emu oba afu mayiro kati bagamba balagira abamu bakwata bati n'abalala bakwata ki bakwata bati tupanuwa kati tulumba kati olumulumba ki olutulumba kuba kanoni kanoni waliwo ki baali bayenga iringa edikota yaabwe kali bandi ife abaatukubanga bayiwanga empigi ne bayiwa wane eggomba ne bayiwa n'ekanoni n'amala ne gava emugendi kati nga batuzinga bati tubeera waki wakati kati bano ndooza beebibala bwe kye baayagala balumba edikota kuba bano abaatuli okumpi nga twabayitako nga tebalina mu mayiro mwagenda mukuba ekinyusi wekiri ffe twamanya bibalo byabwe kakati nga tukola ki kati nga bapalwa mu ssaawa nga bukyakyawo nga mu 11 kitundu awo nga bwali bulabira ddala bwe buti netubatandikako kale terwali lwamaanyi nnyo genda wala nze mukulaba ku ntalo zenalabako twabakuba nabo ne bakuba abamu ne bateekako ki ne badduka kakati mu ssaawa ng'emu kitundu awo kati kamanda atuwabo y'okukyajinga kati nze nalimu omululu kyekyabaziba kati akaaba kyaji twabakuba bulungi ate mukama yatuyamba tetwafiisa bagavumenti abo bemukuba maje gennyini ffe tetwafiisa mukama yatuyamba naye bo bafaamu abasukka 7 naye ffe tetwafiisa ekyo twabazinduukiriza kati neyavangayo okwerwanako tebayina ndaki nti bali mulabu defense ya ndaki ngabo gandi kali babagabyegabye nabo nga muyamasebe basula naye nti tebasimya ndaki mwali batendeki ate kati fa bali oba kano ke mwatendeka mu myezi 5-7 training ebeweddeyo yali eweddeyo bulungi oba mwalina abakugwa abaali bavudde mu magye gali amalala kati fe abantu traininga bonna ba instructor baffe gali magye gamiini okuva bonna bafande kasasa bafande kabuye abo bonna bafande kasirye eggwanga bonna magye gamiini bonna badadula bonna ba instructor baffe ne bofisa bonna gali magye gamiini gonna kale nti go baali magye ate nga nabana abalala bannaffe betwasangayo abayeekera nga nabo abamu era mulimu abali magye gamiini nga nebuse bakulu agamba ogendokola nti fedemu eno fm gaali amagye gamiini obote bwe yawamba kati nga balina kusibwa bukobera kati ate era nafanika yisuisu tuloka mukobera kati ngekirina okweyimirira bwofuna gapu nti waliwo oyingira kati tekijira nga kayira yafunye obutakanya yakoze ekyobuyenge baga nti kikoze eki ekiwedde kale nti kaliga bali batendeke buki bali batendeke naye nga ffe tuli makulutu naye nga ate bobeera awali siniya naawe ogumira kuki so mubakuba ekanoni tubakuba kati kyajingi ogambye walinamu omululu nayina omululu
Mundu. Mundu nje ale wali mulaba wali oyagala ove ku kiti ku kasepiti ate baluga bo charging mundu yabayiyo ate mulaba nga wali maso nga wali kuba bamukuba nkola ki olaba bandaba kuba ono yamukuba yali andi kumukono gwa ddyo wano kati ng'ateekinze cover wali naffe twali tugudde wansi kati kikuba amasasi nga nze ndaba atunuzaamu ki kati ono akyusa bbala lwono yanti sayidi eno yali alina gwakuba sayidi eno agitunuza wali bamufunye ebyasinga 3 nga ntebya buki bulungi kati nga nze mulabya dda amaaso gali gwegenda okukola ki olaba gwogenda charging omulabako kakati ono akaba charge aba komanda naye nga bagambye bwacha ogusooka tugenda ogwokubiri ogwokusatu gwogenda ate bwe yakaba charge ogwasooka teyayogerera kumukumu yasirikamera kikanga 2 charge asooka buze ekikola ki ekiveeri kubanga usigale kasooli ati charge ewa bakubira okugulula oba stede ejjo kusumulula baba tukola tukyalira gyolaga toka kati efaanange nakola ki nojja kati komanda alina okusooka awulirize wakyaliyo akanyego kati akaba charge ogwasooka ovayo obusasi nga bubiri okazi bwe gafuutuka banenge bali batereke bulungi batunuzaawo omanya waavudde bakuba kakati agwokubyo terikanyego ogwokusatu tulumba kati nze mukuluma ekyali bali bakikuba ekyalimu akatemya katono kati nze mukutuuka emundu namusikako ki nsike eyange nayo njirira namusikako busisi kali mukumusika kigira kiti naye nga ali wansi naye nga yali agikutte naye nga takyalina maki yansika bwe tikusikako atulutulwa kiti kakati kazi ndoza yali agenderera kati ate babi kumusaasira kakati yayina ngokutta ate batose yayina ekijaketi pozi mwetaasa kati uniform yaabwe yayina nga ebijaketi kati yali yasibyemu oluguwa muno kati mukusisika wano tekutevayo nakusika nnyo ne lukutuka kati nensikamu uniform alisikamu samu esaati kati empale eno mukusika katozo zannemerera okusubulula kati yasibye jangu butu kagikoze eki kati zinnemma naye nga ye uniform azo gisikamu ebyo omusaayi tutonyumiza ebi naye saayambala osikamu okola ki kaakati ono munnange ono bano betwala nabo bano abatwale mukaleka balina amajambiya naye nga sezino nga zinezebwese bweziri zino bwezitizi ngezi abakijja bateba ennyama kati anga sebe kati mukuvaawo atema okugulu pa nokola pa kati kwata ono yakyagiza emundu ze 2 nga akwata kati nange eriyo yange naye nkwateko ne kugumba yabwatuka kakati emundu egira yenyina enkadde ngiteeka ku mugongo eno eryenzabi era nakubamu ku byasaawo naga alina okukubamu mundu enkadde ekiti kyange embuli yalina ekiti kati mukugimusikako bangu gyosira kubwabula nakubamuko mpulya bwekubaga nti ekusika aga nti bwokuba ekola ki ekusikamu nakubamu amasasi gaali 3 era nga ekola ki yali faazi iriko sirabya iriko magazini 2 kakati engatto ziri ono bwamala okunkwasa nasiba obuguwa buno nesiba buno bwese nesibira wamu kati neteeka wano ezirebetera waki wano kago yagere ekola ki tukala bya speed buchaji amagulu ga munno ate gage ezetutte egattuza muse magulu otutte akati atizetu twatuzeeta kakati tukola ki ate tukala mukozesa obwago mu kuchajinga sebya kulwawo chaji twachajinga awe mundu twabuze emilezuka mu nsanvu uzawera bali banji teri ali bunati twaba kubali abaddukanga abakwano brabla anga bakola ki era nabamu kuchaji twachaji ona difiwa abantu balatu tujirondera mukulu maaso keeri badduka ekyekangu abakuba nayo balemera bakola ki ate nga n'abantu sebo enduulu eri awo n'obusefuliya ayayayaya ng'ekiri awo ogati rero kino ekizeewo kiti twali tetuwera 200 naye ng'oyizo gati baliga butwalo nga bagenda babagabagaba kati ng'enduulu yokka yakkolera dda wali kukyajinga wali enduli yali mpitirivu n'obusefuliya kagabizo kati oba muntu kika kyesi so ne mbamaliriza kakali tukomawo kati mukudda nze mufuddewo olugende kanoni twava ono mwagana school of commerce kakati wano mukudda training wing ate twadda na misana twakomawo miki misana kati na bino byatya ani yabakulembera ku afande kaliisoliiso yali operation kamanda kati nga ne bakomanda abala baaliko naye ngono yali main kakati kati mukukomawo era twabayitako nga wali
nga bana balina we bagumbye bana balizo tukuba abasozi we twabayitako kali bana afanye kasinaga tubakube nagamba yote nabo tubakube bonna baaliko bonna baaliko bakomanda bonna naga nabo tubakube ko kaisuli naga nti kati ndifuddeyo mu kibira kyaffe kati nabyo tebyayingira kyebyakola ebitaliko okusiringa mota nebasirirwa ki mota batya ate era nga ekyamazima wali tewayingirikika kubanga kati buli sini ye yaliwo wali mumazo kyajinga already mufunye mundu tulina amasazi tufunye ziguluneti mundu twakyajinga kuba twabena ala piju za ali 3 nga n'amasazi tufunye ddala mu buki kati nga ne bano bannaffe abana baaliyo mu ditashi nga bonna mundu kati bakoze eki kati deffe abakulu twate tebaatuwa kati zera bwe datuuka banjiya naye tebanga nti gireete kati baŋŋamba nti kakati gwe nti engeri gye mumaze training nti ate kati yeri mugenda kufuna ate muntu empya nga sisi kati yaga kakati ate ne uniform ekiko yete entuuka yaga kati ne uniform yonna gye ebiri biriki ate nga jukira bali bakagisoyisa bonna babiri mu uniform fu n'ebeesikoti baabwe n'oggolola gazinyira naye kati engolola yaabwe baagolozanga gama kati gama bagitekangamu omuliro zigama ezo nga yeegolola waye kati omwana w'ennaku zino bw'omugamba gama amanyi gama eya plastic ezo zigama ezo ezaffe ez'edda yezaali zaaki galinga mabaazigalamu ebikopo bibiri tapeko bbiri kakati ezo nga zikola batekamu amanda nga zezikola ki zezigolola sebo nga uniform z'abakulu bajja zinyirira sebo kakati baga nti emundu gyeziri uniform zikola ki kazi tetumanyi mbu teziti buli kimu gyekiri bulungi kati kolo mukudda essaawa eyo kuba tebatuka ssaawa zalinga mu 7 awo 9 twavayo misana tuku kakati enkeera tulina okupaasinga olwo bamaze obasala buleeki tebakyasobola tukola ki naye no gye biri ettale bitya bikasukayo ebikompera nga bibiri nebikola ki ate bakasuka naye tubamanyi watuufu nti weewano ng'ogyekuko bebalaba nti ebituyingiza naye ogaa nti eno erawundi difensi bagikola ki kale nga ebirina makulu training emala okuggwa kati nze ku training twalinamu zigaadi era oyo omwana wagaba yakyaliwo abadde ku esikoti yafandi kasirye eggwanga yafuluma lansikopolo naye alina kufuna sajenti kwalina gaadi gye yaduumira kale ate nze ku training eyo nakolanga odala sajenti olunaku kale nani alina kufuna sajenti naye afaale kalisoliso yambuuza nti gwadi nze neŋŋaana okwogera ku paleedi wano yambuuza ebirundi ebeka lwaki ng'ogaana ate nze nali mmanyi kye batatusomesa nti oba tukkiriza bakwogera ku paleedi ngambe nti oba bwennaayogera ti nze gundi agenda kulagira nti baddemu ku training babasomesa nti ku paleedi toyogera tebakiŋŋambako era tetwakisobaako era nga naawe okiraba ng'ogyeko ate nga babuuza nti iko maswali ate obuuze kiki oli ku paleedi kati ate ejjukira twali ku paleedi ali mu kutulambula nyiriri antuukako ansibirako engeri gye nnimu luno olulaalo oludo jjukira ali busajja bugero ali naafali kalisoyiso sese kyabawaaga ndowooza alagamba nti omwana w'eka kwatuabuuza gwasankalwanka kaali linnyaawo nali nja kufuda kati yambuuza emirundi 3 nga nze sikola ki nga ngugubye n'emmundu yange tuli ku general parade sinyaga mulaga ati ndi serious teba indiscipline ali ati budo oyisizaamu omukulu amaaso oganye okwanukula kati nze ekyamazima saamanya kirooto kyajja kitya obutwogera naye nga ate baatugamba nti oba ku parade bwe bakubuuza ddabu kati nze awusaayira busaabu kuba bakitusomesaako kizibu n'aba ku parade omukulu naakutuukako bwakubuuza ati gwali naye nga ate bwe mba adaba yali nsobiya mwekiba basomeseza kyolina okugenda nakyo omukulu ng'akutuuseko naga gwali olina okuddamu ati bwali buto kakati yamubuuza emirundi 3 nga seenyeenya n'emulu eri yamusanyusizza ate ne wano mu kukyajinga yali andabira ddala bulungi kayadda naga akaana kukali sapu nya kakati saamanya ki naye yasajja kye yajja kugimba kakati abo kati training eggwa kati banga afande kasirya ngamba nkwagala ku escort nsigale busujju nemugamba afande ekyamazima siganye sobola kupinga buuda naye sijja kukolera magye mu kitundu mwenzaalibwa afande ebyensi bikyuka leero n'abali yafa wali bagaye nti mutabani wa musomesa liwendi bannafa afande n'olwensonga eyo nsaba mumpe transfer nange saamya we nabijja teyankalubirira kuba alina obuyinza obugaana
Teyangamba nti ye oba nedda. Oli private. Olwo ndi private. Wagaana. Ate saagaana. Wagaana obwesikooti. Nze nga sibwagala. No, ensonga yo yalimu eggumba. Nze nali njagala kuba nakiraba. Kwa mugamba ku kyalo. Ale ku kyalo kwenzaalibwa. Oluusi wali n'abayuusi basima omukyanga. N'ate abaana basigalawo batuke beekokolenzi. Naye era nti wadde nali muto naye nali ntegeera. Kaakati ate nga n'obwesikooti era sibwagala. Kuba nakibala ebbala twamala ku training. Tetwalabayo bwe tugenda kulwana. Kujjako bwe batulumbye bwe bakola musi ne babakuba. Kati n'enkibala afande ali ku training wingi aye tekomye kufefeka olwo nze naalwana ku ddi. Bebeleba nali birida. Kwanda kiraba bwe twabala ku training. Tetwalabayo tugenda ku floor bagenda ku floor. Kuyeko baduwe bwe yabanga atulumye nga bakola musi ne bamukuba. Ate ono osiwa training wingi. Ate obere escort wingi. Ate mbere escort. Ate akomye training wingi. Keza tuvaawo n'abala bakola ki? Nengamba awa n'omutuufu alina kwerwadako. Kakati ate afaale kaliisoliiso naye ataaga nange mukwagala ku escort yange. Naye? Ekyono omukulu nkitadde ate ono naye agamba naye mwagala ku escort. Ne mugamba afande. Sisobola kupinga booda naye ekyamazima. Afande nze nsaba. Basindikeko eri emawokoti eri ebuwambe ekituya boogira. Titwabira nnaku 3. Kati mukubaganya n'adu. Kuba bano baatugamba nga bajja. Eri temuweza nnaku ezi. Kati naffe twesunga. Kuba bajjanga nga bwe bajja. Kati. So gwe wali oyagala kulwana. Nze njagala kulwana. N'antunuulira bw'ati. Sibyakuuma bakulu. Abyo sibyagala. Naye sibyagala. N'antunuulira bw'ati. Teyanga nti kale. Kati tuba tuli kabungezi nga basomalist. Twajja batemamu. Waliwo era abasigala ebusujju. Kati ffe ekigaali ekyaffe batuleeta amawokota. Kati ate ne baana abajja okunona bano abaligatamu abakuba be bamagero twescooting. Kati nga basoma linnya ku linnya bwe basoma yatuula. Kati ziweremu kitundu batukifuluma. Omusululu. Kati era twaliko escort baaliko 37 batwescootinga. Naye nga bonna balina emmundu. Ffe tetulina. Kati nga batutobeka mu ntambula wano. Ffe abalina emmundu, balina emmundu tebaatobekanga mu ffe. Abamu nga bakulembera, abalala nga babeera esayidi ero. Kati bwe mutambula mu ssuululu wano, bwe mutambulira muguno bo batambulira muguno. Naye nga abalala babeera mabega. Ate bwe mutambula, bababeerako mu maaso abamu nga wano mu mita nga 5. Kati waliwo ogolokola nga bapiga amagooti. Kati ndowooza bali nga bakyalina kye bakola ki? Kye babala kati onooza nga wali kiriya nga jjanga te nga mukola ki? Temutambula butambuzi muwawa. Wabone baatupigisa amagooli muweza w'essaawa mmeka? 3. Nga muli awo? Muli awo mupize maki? Mukyetegereza. Bali mu maaso bano bafungwa balabala abo. Ndowooza bo babanga beetegereza biki? Kati ate mu kitambula wano osobola okwebaka era abaana beebakanga. Era atobera budde ebigere. Ng'abadde yeebaka akoze eki? Ebaka otambula. Twayita omwo mu mwero omwo ne tusala mu busuji bugundi eyo Kakindu omwo kati ne tujja Nampadwa awo ewali ng'alavi. Kati nga bava eno ebawokota bawummulira awo. Naffe ababiri kola ki? Jjukira nti mulina kutambula kiro. Ate wano bwe mugamba nti muyiteewo buba bukedde. Kati ne batuteeka mu kasaka nga wali ebbali awo. Kali katawuni mu buyuukiyo ekyo twasula. Kyalido ale kusula bwali bukedde. Tubeereyo mu kkaba tusirise. Kati bano bone baliddamu bakola muri defense awo. Kati bukya ku makya enjala etuluma, ennyota etuli bubi, tusaba ku mazzi. Batuleetera amazzi bayogereza mu seffuliya. Leetera mu seffuliya abo n'endagala. Bamikunya ndagala mukola lwombo minywa tuganywa ngante. Kwa ebikopo ali birabira. Gamu beeta abalala. Kakati balina mundoza akasente kali bagula muwoko baba abawa bubi. Kati bafumba. Abaketa kati bali mu kufumba. Tugamba obulabu kati bweyagaza. Buno buliko n'okulya bwongo. Tubayire tugenda. Tiwali lutalo seye embeera yaki. Kazi ate nawe tujja tewe wasiga eri obubi. Kati tubuga ati tuwonye enjayo tuwonye. Omusigale gwali ku training kulutu gali ku training. Bw'opaasiga bwoti Katonda okugula bakoze eki. Oba olabye Katonda. Training se kuzajja. Teri muzanyi. Kakati mwogo lwajja akabayaka tunyako n'amazzi. Gamba tetufa kase tugenda. Kati butuuka ekabungezi mu kitundu tusimbula. Bwe tujja tumanyiyo ffe batuleeta buki? Bulesi. Tetumanyi bwe tugenda. Kati ziba ziwera mu ssaawa eyo nga 9.
atunatera okutuuka enkuba egenda ekwata zireeta ekire jukira mu enkuba ekutte enzikiza eringa nzikiza wadde enzikiza newane kuti kati kaba ng'akamyansamu bee kati olaba ku muntu kati batugamba jukira bo balina tooki tebakuba tooki buli omu akwate munne ku ssaati engeri y'enzikiza wali mu musuulu ne bw'oba oyagadde n'aduuyi asobola obbayingiramu asobola bulungi ogwo gw'ekiro naye wadde ate abayingiramu tolaba munno singa abaali wano ku kkubo wano asobola okugira ati n'aguyingiramu era bw'aba nga komando omutuufu asobola n'okunyigamu omuntu n'abukola ki kakati naye wale babayingiddemu naye ate bwe mutuuka ku paleedi wano era mulina okwemanya kuba teeka balina okubabala kakati kakati buli omu akwata munne ku ssaati kati tutambula mu nzikiza omwo enkuba etonnya kati ndowooza tukubamu nga mayiro emu kati ne batuuka bo baali bamanyiiyo bwe tugenda okuyingira twasooka kuyingira mu mwala tuyingira ekibira awo emawokota awo awo okumanya ogaseka awo kati bo kasita bayingira bati mu kibira baateekako 10 be balina tooki bo balina zigambuutusi ate ebitoobi bibiri eyo kati nga gwe kirina okweyimirira olengera katooki akagenda kakola ki ekkubo olinoonyesa bigere bino ate bo batyankuba ate bagitalira bakubyekubye ate waliwo ebyapojo nti olina poojo tebiriiyo kakati kati ffe tutuuka mu difensi bwe mugwa mu bitaba juka biseera byali bya bumbabumba bitobazi kati tutuuka bwege gye bayita ate bo basinie bwe baatukire banabi babamanyi agenze mu kasiisira akalala abambu engoye baziggyemu agenze ye bakabitaddeawo ku muliro awo muliro gwo gwali gukyayaka kati ffe twasula ku kiwanja twasula okuba netukubiraawo bulungi kati ne bukya ffenna tukankana buki kati bwe bwakya bwe buti kati bano abasirikale abakadde bajja balabe amakulu twagakoze eki agaze kati okujja waliwo omweyaji yali bali bamuyita Kasuji mwami mo atunula bwati omwami yali asikopolo naye nga ate Sekisoni Kamanda era nze mabanga mpalo tuli kakati agenda atubuuzabuzaawo kati mugamba afande enjala ng'ennuma tulina ku kyakulya kati waliwo bukisubi awo bwali babuye ku kiwanja awo emmere yabwe kubalya abaana babiibwako ekifuba bali butandise okweyengera abaana babiibwako ekifuba ne babukola ki ne babulya awuliddeko akamu aliddeko akatundu kakalenjera nga etuluma ennaku 2 tetulya kakati awo musawo nga nnyaawo eri Osiwadi Taaki ajja ne beesikoti abamu esikoti ayambala butusi kati atuukawo tunula bwati tuli awo mulawundi defense awo tulinga obukolwa betukakala tuti naye gabbo kisubi ekutakuta boolaba awo kati abuuza ani yabalagidde okulya emmere ey'abasikale emmere balagenda okukola bikinamba amagiri yonna bagimazeewo kati bayagala tukyamusa kati abaaliko bano bakama bafe abalusiro alaga nti abaana bamaze ennaku 3 wali bakola ki nga tebalya babadivubi gahe kakati nze mbaali nga Kasuji aleese kwe ndasabye ekyokulya afanda oyo yalinga musajja baa yalinga munyankolo bamunyalwanda kati aleeta obuno bwakisubi bwalinga butaano ate juka ne bano olina obbawo kituufu kakati tasobola kubulya nalyako kamu bubaka ebikuta kati bwe alina ekikuta kiriire ku kasojja ku kadakeeno kakati mugamba ate afanda ate ku mazzi ag'okunywa ate amazzi ti togalaba enywa gaabo kati mu kiwanja we twali engeri gye bali nti bafumirangamu emigu kati nga galembeka awamu n'obunyanya ate wali yalinga nkuba ya bunaku etonya kati nga gali awo naye nga mateefuteefu mukko nga nfuna ekikola kya Nantadawusa kiri awo kiwanvu yabiyazi mateeza abakulu nga nkiwetanga nywa amazzi tetumanyi kiddako kati ekawungeezi kazi bano bo bali mu kutematema abagenda okusigala awo n'abagenda okubaga mu buditaaki awo kuba kati awo twalina buditaaki 3 akati nze chansi yankwata bangaba mu sekisoni ye palatuuni ne Sekisoni Kamanda ate ng'omwami oyo yali mukesi era yanjigiriza okuketta kakati nze nga nsigala awo bwe twatuukira kyekyali ekitebe yalinga headquarter eya wano Middle East kuba nti baali basaze eri Busujju yali Agana School of Combat training wing nga somero ng'erimu litaaki B training n'erizebula kakati wano we lunajja wano mu Mawokota wano eyo baali bagiyita Middle East kati ng'ekyagwa eyo nga Middle East zezinganga zooni
basalanga zone naye nga mu zone ate mubamu detach kati feno yali headquarter kakati ene ekyagwe waliyo Chad ne Kalagwa nga Chad yafande Segguja yali captain. So bino byoyogera bye bimune bwempuliranga Black Bomba mwenara erifaanagana kati kino kye kyammwe kino fye kyaffe ekyaffe kakati nze banga bawano mawuta wanasigala Karagwe waliwo Middle East ne Nicaragua kali wano ne Middle East ne Chad kati Chad yali afande Segguja nga yetwala mu Gombe wonnaawo mu buwambo monna mu kityomo kati eno gundi eno Nicaragua yafande tone nga iri mu Kyaggwe eno sadize eno Kyaggwe eyo bati batusalamu bwe batyo kati ne bana ate eno emawokota mayine ekabasanda waliyo headquarter yafande Enkwanga era nga waliyo ne training wing yali emirusewo oluvanyuma yafande Simba abonawo nja kuddayo kemabega ntuukewo waliwo n'omutwe waliwo ne comrade omwe yakola akatambi mbwate ebuli ebutambula waliyo ditachi nja kutangazawo bannayuganda kakati nze banga baawo bwe nasigala twasigalawo 13 kati bukunga baawo kati nze banga bamupalutuni yoyo Kasuji kati yaŋŋamba tujja kusulanga ffenna konze twali buzibu ate yali mukulu section Kabada sebo nga kopolo Kasuji lyali linnya lye omwami alabika bali Munyarwanda bwe watya okubanga nti ndabika kwa tutabanga ne nickname naye era nga teyali Muganda kwa ndi ffe twalinga kintabula Abaganda mwe bali buli gwanga lyakolanga ki lyalingamu era kyobuyekera ffe byali mukubola tebyali kakati banga baawo mpaka enkeera ngamba ya ogenda kunaabako yambale bulungi Kasuji tulina gye tulaga ati ne mubuuza atafaani ngenda kunaaba ki nangamba nti kunaabako tuna munaabako ku mwala waliwo ekyala kati ate ngenda kole kati ampa kikabuuti nzijamu zino ezange zenaja nazo nkunya ampaka sabuni kale katiribe kati ngoba waliyo kyazirina naye nga zikaddiye empale yali ngumi yali yabunziruka benga ngumu naye nga akasaati ko kayulika wano ate jugaze simenti atwala mu bukesi kati yampaka sabuni katono bwe kati olina kukuta ku kitoji wala waddugala wano kukola awo kakoleki oteeka sabuni kati kizanga nyani kawo naye bwe mwabangamu obusanasana mu kibire twaba bino n'ebiwaanyi kati kalungeza antwala awo bayitawo Sujjompo lwawo Essekiwunga awo agenda ntambuza ankoshinga n'okunkoshinga akulaga ebifo agenda andagalaga bwati ukanjagiriza n'ekitundu yankwatamu ennaku ezi 3 nanta nankwasa afaaniro bya Leftinant kati ate olwo banziziza ate ku training gyenzizeeku kusoma bwabega oyo ngisoma ate kiro kati anzika ku bombezi okwetta otya okola otya ntandika ssaawa 3 maakoze eki bakusomesa bakubya ki bakusomesa kino okola bwoti ne bwoti eyo nno nagirwako nnyo nebbanga kati naye nga emisana bwoketta kati nga bankwasa afaaniro byabo kati akazi ate mu katundu awo yagenda n'aleetera kikaadi ky'essomero kati kaadi yekuba yambuza amajja gange n'ajjaawo enkonyaawo n'aleetera kaadi y'essomero eriko mu nsoma kyakusatu so yakozesa kaadi ne yunifoomu ey'essomero n'ateekako n'ekifaananyi ekifaananyi bulungi nnyo kati bwe yatwaye n'ebweru eno bankuba akafaale naye buli black and white bankuba akafaale kati mu nnaku 3 yali agireese ne yunifoomu ng'agikoze eki ng'agireese otandika omulimu kati naŋŋamba kakati gwe nti bwe bakubuuza ogamba oli mwana wa ssomero era ne ku ssomero naŋŋamba tujja kutwalayo koleki kati bo naye mukulu w'essomero eno boba yali amanyi ndi civilian aneetedde n'ensawo yali ya luwuzi ng'erimu ebitabo omukulu w'essomero bano bo baali bakwatagana naye ono Kasuji ono yandeetera egundi ensawo naye nga ya lugoye naye kakati nga yalinga ya kaki mulimu ebitabo tabyo ebipya n'ebikaddekadde naye kakati nze gwogamba nti nsoma kyakusatu nga ne bwombuuza yadde okuwandiika ennyukuta sikimanyi kubanga ekyamazima nze teyali mwavu naye ti bwe nalinogerera mu ssomero nali nakagaleyo kumpi bwakagumu ebiri ate otabye luyigira kati gwogambye osoma kyakusatu naye nga nerinnya lyokuliwandiika ennyukuta olumanyi naye nga ennyukuta ogiwanikanga kiti kya bwogo
ekyabaziba kubanga ati wadi oba olimanyi naye nga nekkalamu olwalaga naye okuwanika erinnya ate nga gwe ennaku zino omwana ow'ekyokusatu ate ekyokusatu kyedda nga omwana aba amanyi okusoma bulungi n'okuwandiika naye ngaoluzungu lwe lufu nga n'owapiwano kubanga nti basomanga bakulu kale tekyayikulu baa nosanga wapiwano ngaekiro ku kikobeede kakati oli batandise okuntwala ku ssomero ngendayo mbeerayo olw'essomero kiri bakutwala liryawo nkonyaawo lya pulayimale olijjukira erinnya sikyajjukira linnya lyali omusajja ensanja awo olwo omulimu gwabwe gwagenda kukettawo ensanja waliwo abasirikale abo kalodi bulooka nga special force bambuulira ekyokukola ngenda kuketta kati nengenda nga mmanyira n'ekitundu ngenda nkikola ki nkimanya kati ate olujjo amenya okusalako ngenda ku empigi olwampa enguudo zange ezi nketta okuva empigi munnakirebe munna sekirungu omwo paka omuna mukyengera monna amadda nkomerawo eno ku lw'emitiyana nviiramu awo byala awo awali ebibumba awo twayitanga bukkaazi awo nanga denja zone naye nga ku mmere abantu kwebali kati olina okuzaayo amaki naye ng'olumu sidda bwemanagere mukama wange erubyayi ensigala eri enkonya omwami muli alina famire ennene era omwami oli tammanyi nga nze neri abali bampalya mubiru nga ne ku kaadi kweriri era yambuuzanga gwani tinze mubiru mu famire ye nga mwoli yalina abaana nga tamanyi yalina abaana abasukka mu 10 mu aba era emirimu gyabo ali mu luwummula nga n'abaana tebeemanyi beemanyaganira mu luwummula abasoma ebuddo abasoma luddawa bana ba pulayimale so nga lwobatoze ogenda awo nze nga welusiwe nga n'okubeera wembeerera ddala okusinga neweefuula omwana ndi mwana wawaka naye nga bano abakali abakyala bamumanyi yali sapoota waabayeekera era nga nabo bankwanga be bajja babudde mu mitingi zaabwe mwene mubeere naye nga nze nga tuyinza kumanya kindi muki era singa nalinga mu myaka nga nkuzeemu nalinza okuzaalawo abaana ozaga 20 lwakuba nali muki walizadde mu baana be ati naye lwakuba nali muki kuba si baganda bo kubanga ti ate baali baganda baali bapaderi kakati ga nomumanyi era omuzadde ajja nayitayita mu baana abo gwani weyali takuleberako bingi tabuuza nti osobya nga gwani tinze mubiri era alikuba ne bana abakulu bwe bajjanga bajja n'ebesikooti baabwe kale nga bana abakyale baali bamanyi bokka naye nga yamanyamga nti ate siriwaawo teyalina buki kati olwo ntandise essomero ngenda bwenketta kati oluusi bwegenda ne yunifoomu yo kubera lwo nali maze okufuna yunifoomu nga yojjako yunifoomu y'essomero nga nange nyinaki yunifoomu fulu madowadowa bulungi nnyo naye mu kiraasi tewayingirangayo nagendanga olumu naye ngaate kusoma biki n'ogenda wedakiika nga bbiri ogerabirako n'okomawo kali mukudda nkomale bawalabe ekawungeezi wali wano ku buleeka essaawa batera buleeka awo abaana bali mutambatambula mba ne ssente gulya abaana paani awo n'ebisigala bino bibeeramu ate byagalanga nnyo abakyala kati bikuba tupangire kubawala kaddogo obwana obutototo babanga bakulu omuwala ow'ekyomusaavu ssebo ebiseera eby'omukaaga ebbeere likomere siri ebyennaku zino kati nga tujja kulaba naye ng'ate waliwo omwami bamutamukasa nga ye yantegeera era nga yeere bwe bwanga kutambula takiriza kutambula nange naye nga bino nga mutambula nabyo aga emikwano gyabwe ebiti ebyo olumu pisito emba wano naye nga yoli yammanya kakati omulimu gwange ogw'obukesi n'engunoza ne mu lubiri nayingiranga butereevu wongawo kakati kanzeeku mabega ku fede emu eno litakizaayo fe wano twalina T-Force Headquarter yabambega mwalingamu Lady Eagle ne Rangers zaaliwo 3 kati twalinawo litaki 3 mu Middle East kati tufunawo ne ditaki fenyingi wingi ey'okuna yali eze wano Namungo olutandisa okugaziwa okufunza okukendeeza kweri ey'ebusujju naye yasigalawo eri emaini naffe tufunyewo training wingi kati neeno emawokota ese manya ekabasaana mu Butambala awali headquarter ayikomandi kwetuula nabo baali bakozeewo eggangu ditaki era ditaki eyo yali ekulemberwa afande Simba omwami yafuna yakuba munne esasi atuli engulu eyo yakuba ofisa munne esasi nadduka kakati yali osiwa training wingi ya training wingi eyo mwe mulimu komuledi omu abeera bakabowa akuba makeesi anagabana b'essomero omwami yakolako n'akatambi yafunako neyakopo naye ali wano mukujoyinga enagamba bagiyiwa kati eyo yali ekabasanda kawaliyo headquarter ayikomanda yankwanga kwatuula
bafande kaliso neyo training wingi yali ekoze eki yali kwera nga afande Lukabu yali sergeant nga bamma inspector abaliyo kale ba Israel bakolanga enkola nga ba training wano week nga ate week ndagenda ko mwagala nakola ki nga twayiso okugaziya training wingi kati wali Butambala tewaliyo detach ndala era wano waliwo ko munafume yagamba nti waliwo abekale balumba ekyalo kye bayita Wabinyira nakye bayita Empanga ekyalo ekyo kiri mu bulo naye bw'ova ku kisaawe bwoti ekkuba eridde enkozi waliwo akaga ke bayita Wabinyira kati bwe wali ekyalo ekyo Empanga ekyalo ekyo nakibeeramu emyezi 3 era abagagga babaawe bonna mbamanyi ti wenabeerayo mu 9 mu gumu awo tewaliyo yadde akaduuka n'akaki ng'ebintu tubigula mu bulo tuvaawo Empanga tubirumba mu buki mu bulo mu tawuni kakati ate watolyaga nti ate abeekera baluutingawo amaduuka ensawo za sukaali 10 ate mu buyeekera ebiseera ebyo nga n'olutalo luwere kati waliyadde edduuka awo olaba nti kiba tekikola ki tekigatta ate nga ne ditaki wali zaaliyo 2 ate nga ne 2 eno zagenda okujja wano tuba mu kuwamba Obote nga n'eyokubiri akamerukawo myezi nga 3 kati ditaki waaliyo emu edikota yafande Enkwanga nga yo kakati ekirala nti ne wana empigi wano walingawo Lodi Buloka awo empigi awo munankani awo bayitangawo mu Kisansa awo no wafiirawo abantu bangi nnyo kaali kattiro kongako abayekera aba government yatirawo abantu government yatiranga kubanga nti enkola eri nga bwe boogera Namanve bwe bakugamba nti leta identity card abantu baali identity card yeyagalanga teyabanga identity card egayo erina okubaako ssente ate gwe omuwadde identity card naye nga tasobola kugisoma agisulise so identity card yalinga ayagala ssente ate oluusi ne bwobanga oziyina badde mbukuga agenda wali we basalira bali enzita y'abasirikale bali teyabangako nti mukulu alagidde nga n'omu yennyini yettira ye nga yo kuba nze naketterangawo awo oluusi nobera mu uniform era nga waliwo bali abantu be baalimu n'engeri y'olusezisezi waliwo agamba nti ewe mina sikia nataka kunywa ku damu ya mtu sijui nitafanya namna gani mwera awo yagala kunywa ku musaayi gw'Obote kati oba oluusi bwe bagala mu n'akujjamu n'akufumita ekiso alabe ku musaayi ku musaayi bali abantu kwe gabbo enkola yabwe baali baki nga amazeewo obulamu bw'omuntu balina gye batyanga gye batuuma entuumu kati ate nga Mukama Katonda n'akuyamba bw'ati Imana n'akuvaamu Sergeant Sokolonga yazze oyo omusajja yali muzibu nnyo kati awo tewaaliwo banyanya nti awo oluusi special force yabeerangawo nga special force eno yalingamu abateeso n'abalamu be bayambalanga ebimyufu era ebimyufu ebyo yunifoomu y'akayiira baali bagimweza kuva bwe ne bagikwata kati bano olwokuba nti baali tribe y'Obote nga Bote bajja ku front bano we batereezezza bano bakiragala bano ba Bondo Boys abo bakiyenga abantu kubanga ennyabo kati nga bano bakabbawo nga bajja beerira ente zaabwe n'abakyala bwe batyo naye nga Bote bagenda ku lutalo kakati awo tewaaliwo banyanya abanyanya bazze ku mulembe gwa Lutwa era gavumenti y'Obote teyayinaamu banyanya bazze ku gwa Lutwa kati abanyanya bano okujja nabo katutuukeyo Lutwa bw'awamba Obote yayina amagye matono jukira abakyoli abalango baali badduse n'abateeso abakyoli be baawamba kati nga naye amagye tegamumala kati kye yakola n'adduka e Sudaani n'apangisa abakiba abo bakiyita be tugamba nti banyanya ffe twali bakazaako ng'abantu abo gaali magye ga Amiini naye nti bwe bagidduka e Sudaani baali baleefugi bagibwako emirimu bakumira mu litaaki emu kati bwe yagenda n'abanona etuffe tubatuuma abanyanya era mwalimu n'Abaganda ssebo abakyoli abamu abakakwa mu banyanya mwalimu n'Abaganda anti ne magye ga Amiini baalimu kali mu kuddukira eri engulu ate nga mu gwanga gy'obuddukira yiza kukkiriza kuba nammu naye nti bwe bali kubadde obukuumi ate naawe era mu bupi bubaga musibe kati n'abaleeta nga baki era mu kubaleeta ne baweebwa yunifoomu ey'amadowadowa eya puleyini kakati ate ffe bano abali bajoyinize Lutwa twaweebwa puleyini ng'eno gy'oyambadde mukulu Kisubi nga temuliimu kibombola kyonna kati bwe banga baawulwa
ne gali agaaliwo amakadde gali agalutwa nago ne gaweebwa puleyini kati bano ng'ekibaabula bano abanyanyaabo balina amadowadowa eyo kati nti be banyanya naye nga mu bumpimpi baabayitanga bafuna efuna kati awo ku mulembe gwa lutu gw'obote tewaaliwo abanyanya abanyanya bazze ku mulembe gwa lutwa ako njagadde nkatangaazeemu kubanga nti lwaki nakimanya twabeerako nabo nga tujoyinize njagala okubuuzaamu omanyi onyumiza emboozi era njigoberedde bulungi era olabika tonnaggusa sinnaba naye njagadde okumanya mwasobola mutya okubanga mulwana nga sayidi emu oba ng'abayeekera muli bangi mu nsiko nga FEDEM weeri UFM weeri nga NRA weeri akati ekintu kino mwakikwasaganya mutya kuba omuntu yandyagadde okumanya nga temunnaba na kugamba nti tayimu eri etuuse eyatukolere wamu akati ffe nze ku lwange mu kuyingira nze nayingira nga simenti ebyo byonna ebiwayiji ebiri tenaye ate wali omanyi omuyeekera omu nze mmanyi nti omuyeekera omu nti era bali bwaffe busuju yokka naye bwe bimala okuyingira ne batubuulira nti ate waliwo ne baganda baffe ffe twali tweyitanga baluganda waliwo ne baganda baffe wali eyo engoma eyo eyo olwo nga nje busujju eyo ebona bwe nagiwa ne mawokota wano tegejerangira mu kitongole ekikesi ate nga tuvuga n'ebigaali gendako ekyaggwe kati twesanga ne bana abafande kyalugonza bulaka bomba era nga bwe twesanga baffe engeri kiri nti oluusi oba olinamu ku masasi n'omuwaayo 3 obalimu kuba nti ekizibu kyaffe kyabanga kyamaki naye ate nti nze ate nga fe abakoze ekigaali magazini 3 zirina kubanga ziriki nga ziri kweziri nga ziri fuulu n'olumu nga sobola ne magazini 3 ng'olinamu amasasi ago naye nti nze nagafuna naye gye nalumbanga mu lubiri nga nketteramu ng'ogalondalonda awo nga nyinamu gwe nakwatagananga nabo kale nga tubawa ku masasi ffe n'enkola wano abaali eno bulaka bomba ng'asala najja eno mufira munamayo n'ewiiki bano bakola ki tebyaliko nti tweboola nti ffenna golo yali emu kulwanyisa mulaba obote nga kyo era ffe tetweyinangamu bukuku era bwe twawulanga nti naafande kayiira byenabulyakola ebyo byesaalabako kuba sijja kwogera mu byamu 82 nga nze nayigira 83 nnyina kwogera kyenkola ki ti bo balina enzikiriza kyebakanyangako kati oba maaso oba waliwo enkaayana ffe ng'abawansi twabikola ki naye nga ffenna kyali kiki kyali kimu nga tulwanyisa kimu omusajja akole ki aveeko kyeŋŋamba tekyali kyangu okwekuba nga temusobola kumanya kubanga omuntu gwe mutasisinkanye ne musooka mwogera ne mwediployi twali tetusobola kwekuba lwa nsonga entambula y'omusirikale ebisajja ebyo naye yaffe eyeekiyeekera yabanga njawulo nebali ffena twayamalanga uniform naye ng'omuyeekera bw'aba atambula tayita mu kkubo wakati butereevu ayitira ku bbali eno kale ate bano bino byo byatambulanga omusulu gwabyo byo biyitira mu kkubo waki kale bw'abana bw'oba otambula n'osanga zijjango butiro ezaalinnye olaba noga nti eno yabayeekera eno entambula eno nti ate bano biki kuba nti omuyeekera bwanga bwakiro ye tatambula mu kkubo waki ti ayagala nnyo otambula ku bbali lwa nsonga ti bw'abaako kyalengedde adda ku bbali Katonda akola ki n'aketta ate omuyeekera muntu atambula bw'aba agenda wali amaaso ge gasookayo n'asooka neyetegereza n'akola ki ate twabanga ne ba opi kati nga temusobola kwekuba ate ffe eno mu FEDEM twalinanga password naye password gy'olina eno ate si egy'okukola mu NRA kuba password ezo zagenda bano nga tuzikyusa eyinza okukola olunaku oba neekola wiiki era lwakuba nti emboozi emu ngenda ngibuuka tuyinza gireeta lumu ffe baali twaliko ne password yakolako omwezi mulamba ne bakwata password era yatukubyakokko kale kakali nti twali tetusobola kwekuba nga mwemanya ate nga n'ebiseera ebisenga ogyeko kugwamu ambuusi ebisajja ebyo tebyatambulanga kiro nga ne baba bazze kubakuba nga bo bakuba bwe bubungira ne baddayo ne bakola round defense yaabwe enkya ne bakola ki kujjako ambuusi ekola bibalayinganga ambuusi kati nga temusobola nga kyo temusobola kwekuba kale nti kyaba nga kyangu nnyo ate era nga mwemanya ti wano waliyo abayeekera eteriyo baki kale ate tubale mu kutambula wadde oba mugenda kutambula omusulu ogumu gwaba 100 mutuuse wano mu maaso wateekwa okubayo opi ali mu afu mayiro
alina okubabuulira ki ekikola ki kaleero yali mu afumairo bali baba abasanze balina okwogera nti waliwo ekigaali ekikola ki kale nga tetusobola n'omulundi n'ogumu. Essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.